ya erinnya namakajo Derek Frederick ndi lawyer okuva mu kitongole kya Foundation for Human Rights Initiative wamu n'ekitongole kya Pan African Network on Artistic Freedom PANAF kyokolamo ka secretary kiriwo to promote and protect artistic rights. Ya eddembe lyabo abavaayo okukola ebyabwe ne beeyiiza. Twogere ku musango gwa Serena Bata. Omusango gumazze mutyo guyingiramu. No, so kuguyingiramu. Serena Bata is first, she's a musician. A member of Woman, Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association, Pate mu PANAF. PANAF kikola ebibiina bisatu, that is Uganda Musicians Association, Palwood, kigatta abazanyi ba firimu mu Uganda, wamu ne Foundation for Human Rights Initiative ekyeta abalooyo okulanira eddembe ly'aba artist. So Serena Bata muyimbi ate member mu Woman, so tuliwo protecting rights na interests z'aba artist baabo ba member baffe. So Serena Bata yengeri jajjamu era natukubira essimu okuvaayo okumuyamba. Ku nsonga yo mugenda tandikira kuba tulaba ng'omusango gulinza omugwa mu vvi. Teri kugwa mu vvi kubanga sifa basalawo koti yesalawo. Tugatandika already twatandise dda. Twafuna empapula okuva mu Lukwagan Company Advocates be baloya ba Abex nga demand notice bamugamba okumuwa Serena Bata okasha milioni 3.5 okulekerawo okuyimba ennyimba balaga bafuna certificate of copyright wamu n'ebisigalidde. So we are a big team Tetuli Foundation for Human Rights Initiative fekanga baloya twavaayo ne tupartneringa ku guno omusango ne baloya bannaffe aba KTA and Company Advocates. KTA and Company Advocates nabo baloya mu copyright and intellectual property balungi nnyo. So we decided to come together tulabenga tulwanira eddembe lyetu. Omusango tugusomye bulungi nnyo. Woman was a violet and from ku statement yawe liba member wa Woman with Serena Bata. Twavaayo ne tukola ne reply twafulumya reply nga lawyer on headed ku KTA and Company Advocates nga tujiwa abasirika, that is the directorate of CID Kibuli, because Abtex naye yaddukirayo ko nga yagala okulopa oba criminal charges against our client Serena Bata. So twabaddamu twabawako copy ng'abasirikale. Tumanyi perhaps they may not be so good in IP, but they have a department yaba lawyers ekola mu kunoonyereza basomemu biki Abtex byabagamba, and what we are telling them they come to a conclusion obaddala there is need okuteekawo criminal case oba tewali need okuteekawo criminal case mu ngeri emu. So tutandise te kyemmanyi era tukyagenda mu maaso. I received summons as a Serena yesterday, and police emwita ku CPS, and a team of lawyers wamu ne Serena will be there tomorrow kusawa 4 ku CPS to appear. Twongere okunyonyola nti our client waffe talina musango era criminal matter tetujja nti we stand, but also it is key to note nti we are ready era tuli beetegefu okusigala nga tudefendinga rights za Serena Bata paka ku last wapaka mu koti era tuli sawa yonna tugenda tupetitioninga URSB register of IP okulaba nga basazaamu certificate gye bawa Abtex gye tubelieving nti bagimuwa mu bukyamu ba Abtex yagifuna fraudulently, yagifuna mu bumenyi bw'amateeka teeka kuba yabuzaabuza aba registrar okufuna copyright sales mu ngeri etali nambulukufu. Okay. Serena client oboyogana yakugamba kubona ne Abtex ani yamenye endagaano. Seetaaga Serena kwoge kuŋŋamba ni yamenya endagaano, neetaaga kusoma contract gye bayingira yali eyogera etya, buli omu yali mu obligations ze era kusinza ku ngeri gye batambulamu ani yamenya. So tusoma endagaano kiraga nti indeed bwabanga Abtex avuddeyo okugamba nti client waffe yali aperforminga shows eziri unbooked oba shows zatamanyi from November. He says from November to date. Contract yali gwako mu Feb. So you abagamba nti November to date lwagamba nti endagaano lwe bagimenya, then tulaba nti abaza okusereta. Wetusoma contract eyo egamba Abtex nti first and foremost alina just access ku platforms za artist, meaning nti works ina gwalina okukola balina muteeka ku platforms za artist. Wano wenkuwa task ogenda onoonyeze ku nnyimba za Serena Bata zazaayimba ku YouTube channels zonna, simanyi ojja kuŋŋamba nti ziri ku ki
ziri ku YouTube channel yani just on YouTube channel ya Abex. So that means there is a breach from the word go. There is an obligation wa Abex nti alina okuwa accommodation eri omuyimbi gwe assigning into that in that contract. Namulabinga vayo oba in one of the interviews agamba nti yetalina obligation okuwa muyimbi oba kumugulira nyumba, but obligation yali alina mu accommodation, whether agiguze, whether it is paying rent, regardless up to the termination of the contract. Tulina obujulizi nti Abtex yasembayo okusasulira Serena Bata rent in February 2022. Yavayo agamba nti Serena ya breaching agreement in November 2022. Ekyo n'omuziba kiraba nti ani abasoose okumenya contract. Yena obligation ekumuwa full time company car in the day to day or executing work in line with the contract, in line with the agreement gye bakola. Emmotoka eno zagimujjako in January of 2022. So contract ebadde expiring February 2022. Ye waba agamba nti tamenye endagaano kijja kitya okubanga emmotoka from January artist obe yasaini nga tagiina 2022, tamusasulira rent 2022, access ya YouTube channel, nyimba zonna yaziteeka ku social media platforms aina obligation okuvaayo okuwa proceeds za sente zafunye mu album oba mu track oba mu concert gyaba akoledde Serena Bata n'avaayo n'ayanjula embalirira eyo eri artist gwe yasigninga. Okuva bayingira mu contract, artist wafutafuna such accountability of a nature. Era bwamala ojjanjulayo waliwo clause ekugamba nti artist alina okufuna 40%, Abtex atwale 60% kwezo sente. Bwaba ina wona wagamba nti yasigninga sente ezo, waba ina accountability ezo nga yazimu waleta obujulizi. So we are not here just kwogera bwogezi kutuusa mukolo kusasamaza ggwanga about the media. We are here to promote and protect the artist's rights and freedoms. Sinziba kubanga za Abtex nga ze banyigiriza twandivudde ne tukola ki and tugamba nti omuyimbi akola bubi ne promoting rights za Abtex nga promoter, because also is an artist. I know works za kola kizaleta in the creative industry. Twagala as partner kubanga Foundation for Human Rights Initiative, let us start respecting the creative industry. Tujiwe kitiibwa mu ngeri emu oba endala. Works z'omu za artist, works z'omuntu yenna abavuddeyo ba writer oba producer oba muzanyi wa film, tuziwe ekitiibwa. Si kuvaayo bubi kujja mu media kwogera because twagala osasamaza eggwanga. So scenarios ezikuwadde ez'enjawulo. Timu y'abaloya gye tuli tukyayongera okwetegekera omusango guno eno. I believe we shall come to a conclusion. We shall come to a conclusion. Tulabe nga baddamu kwatagana, because at the end of the day buli omu yeetaaga munne. Tosobola kubeerawo nga promoter nga oli omuyimbi amuna temwetaaga, ne buli omu yeetaaga munne. Naye key to note, twetaaga okutereeza creative industry. Bw'oba breaches a contract, you have breached the contract. Okay then.